ninayo omuwala sijja mwogera linnya. Abakazi tebanajja kuba ali nagambe ebimu kubijja abakazi bajja. Bo bajja kyo kituufu naye olina okumanya. Amanyi music waffe ono nga bwe. Ogamba nti okyali single nga wangamba nkyali. Nkyali single. Omanyi ankanzi. Endonga is a long term business. Osegera. Tolina gittira mu lunaku lumu ba myezi ebiri. Ofuna oba ogise. Anti kati labayo olina engeri gy'okireesemu before esogole pulisa tuseka osegera olina engeri gy'okireesemu before nongamba nti no endongo like abakazi tebannajja nekugamba nti bajja byebisinga okutta abaana abasinga osegera olina okwebereramu omanye emyaka gyonna gy'obadde otoba ng'omanye nti business oli so committed ku music is your business olina okumanya tolina kittira mu lunaku lumu ate nga kisoboka osobola okittira mu lunaku olumu. Bakadama mbalina okukuwanda boli bagamba CHAI WE NJAYE oyo osobola okukittira mu lunaku olumu naye ng'okitobedde emyaka almost 7 years osegera ng'oli mu ndongo osegera right now ovaayo n'okuba oluyimba ne bakumanya abasinga baba bamanyi nti mwana mupya we naye ootobye ebyaddala oba ootobye. Yes, I know just is okutulaba hakwagala nnyo mikono gyaffe abaganda baffe abatulabira ina gye mutulabira ejenjawulo hands for life bagembanya gange Pizza Habashadik Properties and Consultants abatunzi b'ettaka basangibwa wali ekawanda abanono bakugamba bw'oba oyagala ttaka bw'oba oyagala nnyumba bw'oba oyagala mayumba gakupangisa banono bangambye hands abantu bategeeze nti okuva kakadde kamu osobola okuba ng'ofuna poloti ate nga bakkiriza n'ekibanja pala so agwe wenna offices ziri wali kawanda omukulu osomukona kinamba eri ku screen ate netwa okutambulira ddala awamu olunaku olwaliro with me and n'omutume Planet fire boy tusize mukati nkadrop katini yo twageze n'abannabbe Gaza okuziika kyembu kyeyamaani matugano si Mombasa show gye baziika kyeya nsoosera banyezaala nga kuba butterfly zekambikwano banfanfe zekambirya nti gwe kirumaffe ensowereze tuzungirako mbugule poloti no ngambe ogambe wane n'omutuno wane batunda amapoloti yamani nenga kyekiriwo ndipo wakyekiriwo ankwanzi obulamu si bubi ankwanzi omwaka gukutambulira gutya kati essaawa eno wenkusangire omwaka teguntambulira bubi nga nawe bondaba washoot ekifaananyi ekipya I think last week but yes last week ya kati kyafulumye oba nfanfe video kuyimba ku kiwano olwaleero always violence. Tojja kuyimbako mirembe. Saagala mirembe nze. Yeah. The storyline because I love your storyline eranga zomu ku bantu ndowooza. Ate olaba nze neekutenga nze omuntu netekako mu ngato z'abo abantu abataagala kufaayo osegera abataagala kumanya okimanyi ngali abantu ogamba nti tugende twekebeza omusaayi jiba misiro segera kati nange nabakubiddeyo akayimba ng'abo abantu abo abatiitiiza abo abatyasegera mbazeemu amaanyi nze kambikwano oba nfanfe nze kambire gwe kirumaffe osegera kyonna ekijja kubanga omanya buno bulamu bwange si kyo abantu tebandibadde ng'ate balina kubanga bagamba banaye bikwane naye sooka obikebeze andi kati nga bwe ngambye nti ensi eno eri emu naye mulimu departments za njawulo osegera kati waliyo abo ate nga bangi nga bw'omugamba nti nogenda omusinde gwakuba musawo naye maama olina nga nsukkako bw'ogambye musawo ono naye maama Dr. Faruk Lubanga musawo ono naye yesebo so ekifaananyi bwe kityo kyakoleddwa audio yagikola bamuyita Sakofix video yagishooting abamuyita Catron essaawa eno bingi ebitambula mu entertainment industry abayimbi abato force tusobola kutakubuza ku federation abantu bagamba nti yabali bakulu mundowooza yo nga gwe woobiraba omutume Planet anti kati era abakulu balina okukolerera abato bano osegeera anyway nze bulijjo ngenda ngamba abantu bonna abambuuziza ku ebyo ebintu bagamba eyo federation nagirimukko like sijja gamba nti ate nagirimukko naye just naatendingako meeting ya federation naye muliro bye baayogera nze nga nze omuntu soogerera muntu mulala osegeera nga bw'omanyi nti eb'Uganda buli muntu ayagala nnyo okwefaako sijja kwogerera muntu mulala naye nga nze omuntu mullo nawulira ebigambo bye baŋŋamba mullo
baba babiteese mu nkola ebigambo ebikulu birungi osegeera birungi to an extent nti togenda okimanyi nga nno tulinda shows ekitali mu nsi z'abantu abalala osegeera okuba oluyimba olina kulinda shows bakubuukinga olyoka ofune ku ssente naye watya nga akasente ako olikaningira waka nga n'esho gyosituse nti no bakusitudde kujja waka ogenda okube zibeera ssente zennyini koza olwedde oba oli aninga waka akasente osegeera. Why is it that abayimbi kangambe generation yene eriwo abasinga bagamba balekeddwa mabega okulaba okukoloza balekeddwa mabega oba bana abali wano batagezaako kubanga bafuna bali abakulu kye bagezaako kubanga bayogera nedda kati ekintu kiri bwe kiti tulina classes mu bintu byonna biri mu classes like it or not segera ntino olaba ne bwoba obadde mu P3 ne bakupromotinga nodda mu P4 osegera ogenda ku associatinga n'abo abantu osegeera naye mugenda kuma bulungi ebintu ebyo like desks mu class eyo desks ezi blackboard so that ante ezimu zaabibaawo temulina zimenya so that n'abali mu P3 bazisanga osegeera kati nze kimanyi nti abo abakulu baffe you never know nga they are paving a way for us osegeera kati sejja kunenya nnyo nti batuleseze sigenda ku associatinga na muntu wa senior 4 nga nze ndi wa P3 osegeera kaninde time yange nange ndituuka mu senior 4 hands for life gemanya gange ndine omutume planet are you facing a challenge okuba nti ayina CHAI WE NJAYE bwe wagera omutume planet ndi abatana bana kumanya omutume planet yani nenga amanyi CHAI WE NJAYE ekizo kiri nti abasinga abayimbi baba n'oluyimba kati nga woluyina erinnya lye lituuka abantu nga tebalimanyi nenga bamanyi kati CHAI WE NJAYE for example nze kati nze olaba ntuuka mu kitundu ekyo ekizibu sinnakifuna nze ntuuka mu kitundu nenfuluma mu just awo tebagamba nti ne bakuŋŋaana ne bwe bakiŋŋamba ate nze mbeera mugumu osegera no balimanye naye kati waliyo kiri eri ekiba driving ennyo mu bwongo bwabwe gwe kimanyi nga kabako teyali kabako osegeera kati waliyo ekyo ate tolina kyegaana kyekikyo gwe yakireeta wali yakikuleetera osegeera kati nze si challenge gyendi away from that ng'omutume planet saawa eno kati obulamu bwakyuka muvaaliwe twasemba okulabagana ebintu bingi biseewo nga bijja oluyimba luno olusooka bikiweza okubanga alisi webaza Mukama Katonda nti alisi biina bye bireese ankohanzi nakusisinkana osegeera ani yali amanyi nti nditulako nayo waneno ntinyumya like kyensobola okwebaliza Mukama nafuna social capital osegeera nti kati naconnectinga ankanzi amanyi ngenda ne mugamba ankanzi njagalayo ka interview nangamba planet jango osegeera ekyo ekintu nkyebaliza nnyo Mukama of wali eri kyali kituko nga kimenya nnyo osegeera okwegera boyingo gamba egoma nyine kati nkyebaliza Mukama anko so social capital mu byonna gwe nsinga okwebaza osegeera era gwe nsinga okwebaliza Mukama anyanguizaako ebintu ebimu namala nekitegeera nti mu nsi eno ebintu ebisinga si ssente naye nkwatagana n'abantu mukwatagana mutya osegeera kati bwe mba nali njagala okwatagana ne Uncle Hanzi naye nga sirina osegeera sinnatuuka ate nga sobola kunenya Uncle Hanzi ntino teyampa platform biki of which nali nnokola ennyo ntuuka awo walina okubeera nti aneetaagira okusinziira ku kintu kyakola osegeera tojja kuleeta mwana wa P3 oba wa baby omukoleko interview ya senior oba P7 osegeera so kyekyo then bebe kulya n'abanga ezimu olumu ku luyimba lwo yalukakkanya mu bigambo bye does that thing affected you mpaka wano woli nkyebaliza Mukama nakyo ntino nabashakinga osegeera nabanyenyanyamu mu brand yo because sound twali tumukiriza someone abadde mu industry nabanga amukakkanya teri nze nja kiyita sometimes ebintu ebimu mbyogera nyizo biyita obujja naye tesibujja ndowooza buli muntu alina endowooza ye nga y'omuntu akaliro baakawulira kyekyo kyennyini bwaba yalumanya ng'alina ne layini z'amanyi kyeyamaani yafudde oseegera kuze yayogera nkyebaliza Mukama nti yeebale lwamutuukako naye akimanya ekituufu so njagala tumalirize Abubakar Kibo wabagizi omwaka like ago tuli mu kubanga tuwetekko n'erisembayo eggulire amawulire engeri gye gaweddewo tugenda somolola endongo bannange mulinde endongo kati natadde video
ngenda kuta audio ne video nte audio ne video musuubire music, just music and good music. Yeah man. Kicho izo kwogera ku ensonga ezimu kuzitambula abayimbi nga bajje wali omuganda wange yanga muno naye yampisa okubanga atubaako bye tuyisaawo. Abayimbi abo bazze bakomyewo ku scene naye nga omu kuba bakomyawo y'omuyimbi wa generation yo. Tetunalabaayo Omutume Planet ng'owa ku bayimbi abo be tuyita nti kale akaseera kaabwe kaayitako a little bit n'essaawa eno bakomye Omutume Planet tukulaba nga ate naawe olina bw'okomezaawo. Nze ninayo omuwala sijja mwogera linnya naye nga w'amaanyi. Eno lwaki simwogera? Nina oluyimba ne Grace Khan osegeera. Olwo oluyimba luli mu studio. Nina zi collabs nnyingi awo n'abantu ab'enjawulo osegeera. Naye saagala nnyo okwogera, njagala nnyo nfulumye ate nze njagala nnyo ekirungi osegeera. Abasinga bagamba nti singa owakati nga ogenda okola ne Grace nti abadde yasirika mukko ate gwe kiba kikuze emabega baakyogera ku Alien sometime back. Kyamuze emabega simanyi mundowooza kati gwe mukulaba okwo kyamuze emabega. Mukama munaye alina ensonga lwaki akola ebintu bye osegeera. Ate buli kimu kirina time yaakyo. You never know, oyinza osirika guno omwaka n'okuma omwaka ogwo nga tuli mulala nnyo osegeera. It has never been too late. So an artist you believe asobola okuwummula okusirikamuko then n'akomawo nnyo kisobokera ddala. Nzijukira bubi Burna Boy we bamutwalira mu rehab osegeera. Yatuula emyaka yakomawo kati si yo yali bavuganya ensi. So kyekyo. Nga tumaliza kubaka bo abaagizibwa bagende ku YouTube channel yange basubscribing, following ku TikTok, Facebook, Twitter, Instagram. Banayi music omupya jamuleeta owakabe gwe musinga okwagala osegeera. Banjagale ngenda bawe byakabe. Omutume Planet Fire boy. Okay, abo tulabise Hands for Life. Atana subscribe, kindly subscribe. Ate ekintu kino tubeere nga tukikubira ddala mu mbeera ey'enjawulo.